gundi yafunye omulimu Pretty Nicole. The time for bedroom interviews has to come to an end. We take our daughters, our sisters to school to get an education so they can be employed through the right channels, not for them to sleep with people to get jobs. Oluntandise. Gwe balyeku olina okuvaayo nnyonnyola eggwanga. Minister Balaam owabavubuka twagala tutegeere, how does Pretty Nicole end up on Baba TV? That's the mainstream media. What sort of message is this sending? The price to pay is too huge. Abaana baffe bajja kugaana okusoma. This is not going to be brushed under the carpet. The time for bedroom interviews is over. We all have daughters, we have sisters, we have mothers, we have aunties. Omukazi terina kwebaka na muntu yenna okufuna omulimu. That is abuse of office. Namwe abawala terina kwebaka kukola bedroom interview. Musajja ajja kuteeka ku mmeeza nti asookako mbusimanyi akusonseka ebiki mbakuwa omulimu. No! Think about what your parents have invested in you. Lowoozamu bazadde bo kye batobye. Did they really pay for that? They could simply have kept you somewhere, you get of age and come and offer that bedroom. The problem is she might deny. How can she deny when she's on TV? How did she get the job? The TV needs to come out and explain. How? For starters, she's a P7 dropout. Yes, all right. Awo nyino tugenda tutandikira kulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku UG Update TV. Wabula ngenda kutegeeza ggwe ate nakuba ng'otweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala. Kakati omulimu Pretty Nicole gwe yafunye wandibanga gumuzaalidde leenya sina yekka wabula ne minisita w'abavubuka, Minister for Youth, for Children and the Youth owabavubuka gwe twandiyisenga Ssaabavulu Balaam. Kakati lwaki gwena kubanga gumuzaayira leenya sina yekka wabula ne manager wa Baba TV. Olw'ensonga nti nno ffenna tukimanyi bulungi nnyo Pretty Nicole teyasoma, yakoma mu senior 2. Ate ne bibadde bijja bitambulira ku social media ng'ajja alaga nudes ze. Kiina ekifaananyi kye kisiize ekibi mu journalism oba mwenna abasoma journalism oba abasoma mass communication. Kati abaana bangi bali eyo bagraduate bangi bali eyo bali 10 bamaze emyaka n'emyaka tebafuna mirimu. Wabula kibeewuunyisa okubanga Pretty Nicole yakoma mu senior 2 ageze maaso n'afuna omulimu ku TV. Kino kikulaga ki? Nga kabonero akakulaga nti bye musoma tebirina mulamwa. Inti kiba kisindise message eri bannayuganda basoma journalism inti temwetawaanya kuba kino kiba kigenda kuba kinafuya institutes zonna eziri mu Uganda inti omuntu n'aba tasomye asobola okukozesa kyayina okufuna omulimu. Kakati kino ekifaananyi Pretty Nicole kyaba asiigidde eggwanga inti omuntu oba omukyala yenna asobola okukozesa obwereere bwe n'asobola okubanga afuna ekifo ekisava kyaba ayagala okufuna. Kakati kino bannayuganda bakivumirira nnyo bagamba kiba kisiize ekifaananyi ekibi eri institutes, eri courses ezigenda mu maaso n'okusomebwa, era kiba kitattanye n'ekitiibwa ky'eggwanga mu ngeri bannayuganda gye banoonyaamu emirimu. Gulowooza lugenda kuggwerawa? Jangu mu comment section oteekeyo endowooza yo. Oli ku UG Update TV, k'osinzira obba ng'otuuliza. Mbaagala nnyo, mweraba.